tenete yesawa yokutandika mbulambalamba sakunyumiza obunyumereza. Yes right, tugenda maaso mpola mpola. Angels Film Production Bukoma Nsimbi bakutusako ikyatandika butandise genda maaso mpola mpola. Sagalo kendi osubwa Kiyimba John Carter ikyani tandikwa tandika butandise Nansamba Kevin nga next kudeni kwali ene tandikwa film genda maaso tosubwa Miyingo Christ nga netugenda mulako mwene tandika natenga buli Joe naziwa Zaitun nentandikwa film tutandika butandise Zaina Lukoda Zaina Luko kwa Businje Anna nga next kudeni kwali chani tandikwa tugenzeko mu kina Uganda special irange ne manyikidwa nga gwasingani toyina kulikani bakunyumiriza ate ne Kiyimba John Carter yakuwandikira olugero iranga Nakawungu Jane ye script editor batugamba DV plan B n'aba locations manager Songa JB Kenul ne primary school Bulenge executive producer Chiwa Charles Busuulwa Raphael ye mukwasi w'ekifaananyi ate nga bagamba Mumbeja Beauty Salon ne Judy Cosmetics Bulenge. Kakati mukutandika ku mulundi guno waliwo embeera egudde maka gaagano namugamba senga tereda senga tewewunzika mu nsonga y'ebyapa embeera egenda maaso n'okulekani ebaluse ewaka wano ya byapa Pal of Bulenge sound ekyatandika butandisi kali nga amugamba nti byonna byonna ebyali byategekebwa twamanya senga twalinda obudde obutuufu bulabika bwe buno n'agamba byonna byogera apaana. Kati omwana agamba ebbanga lye balinze libadde limala essaawa eno yessaawa entuufu ey'okulekani bafuna ebyabwe. Senga agamba kitamu we yali afudde wano byonna byonna bye yannaamira bye ngenda maaso n'okulekani ntuukiriza. Yaŋŋamba baana bange mbalabirire mu maka gano mbakuze bulungi ngezezzaako wuuyo ogenda ofuuka omusajja naye tonnatuuka mu myaka gikwata byapa byammwe tonnatuuka mu myaka gyetengerera kukwata bya bugagga bya kitaawo. Senga tukwebaza bulungi nnyo okuba nti otukuzizza okuva kitaffe lwe yafa. Twali bato nnyo era singa towaliwo twandibadde obaoli awo tufuna ebitusomooza bingi ekyo kyo tukwebaza. Naye kati emyaka gye tulimu twagala okukwata ku maali ya kitaffe apaana. Kati gwe mwana gw'enkulaba oyagala ebyapa kutunda ttaka lino ekyo sijja kikkiriza kuba mwannyinaze yaŋŋamba nkuume emaali ye. Era ebyapa ebyo ndibibawamba mbenda essaawa entuufu naye kati ndaba si entuufu. Sebo ndyoke mbawe ebyapa by'ettaka mulyoke mutunde mugende mumalewo ebintu mu bisaanye byonna byonna muganda nga bye yaleka. N'amugamba ne bannange senga. Kati sebo senga yateekawo akakwakkulizo. N'agamba ekinaalaga omuvubuka ono nti yeetengeredde embwa afuuse bavunaanyizibwa okulekani yakwata ku maali ya kitaawe ng'afunye omukazi. Naye senga ng'atunulanga okulemerako. Senga ng'atunulanga ekizibu. Manyiyo. Tunulira. Kakati sebo senga agamba mbu yalekayo amaka ge okujja okulekani alabirira ebintu bya muganda we. Sebo mbu senga alina amaka matiribona n'abirekayo ebintu bye ebibye n'asala wajja alabirire amaka ga muganda w'omufu yagenda. Abaana bw'abasanga wano ate abaana batandise okuleka nti bamubalaamu ki kabuntu mbu baagala sebo akwata amaka gabawe mbu bakuze ekitaabu amaka yagabalekera kati amaka bwe basaanidde okuba bagenda maaso n'obuvunaanyizibwa bwabwe kitaabu bwe yabalekera. Senga tukuze dda mu makaago sijja gaddamu ndayira aganya banzaala okulya enkoko ensiike n'amagi gaayo sidda wange wano nkyalina okulabirirawo. Senga yalekebwawo ng'omukuze abaana bakuze lwaki tabawe maali. Senga nno n'atabuka munange ngeyo tuvaayo. Kaka tuddako erudda waliwo omukyala wuno omusomesa agenda maaso n'okuleka ndi akola omulimu gw'okusomesa abaana bano abasomeseza waka. Mumanyi siponji gubanga mufaliso kati njagala mugusiige ekisiponji eyo mugisiige kala ya siponji bulungi mugende maaso. Kala ya siponji ekifalaso kiba na kala ki? Ekifalaso kiba ne kala ya kiguba. Lwaki ekifalaso bakiwa kala ya kiguba? Kakati bwe tuvaako eyo ne tujja tuddako musajja mukulu Frank. Twamulabye ng'ali mu mberebezi ey'okulekani yereega ne ssengawe ku nsonga ezikwatagana ku maali
kitaabwe gye yabalekera wabula essaawa eno alina omwana gwali mu kwogera naye kikazi kyattu kigamba n'ebintu byonna bye yakituma kibiyogedde naye munnaye gwe babigamba amatw alinga yateekamu pamba namugaa kyogamba nti muganda wagaanidde ddala ye omuntu agenda kukola atya namugamba nti siyinza butasiima byonna byokoze ofubye okulaba ng'onteerawo muganda wo naye kirabika muganda we yalemye omutima gwange guwulira ng'amugamba naye ekizibu ekiriwo muganda w'oyo newankubadde alemye ebbanga lyonna ng'alemye naye mpulira omutima gwange gukyamwagala ekyo kyo mbadde nkyagala ogende mu maaso n'okulekaani onwanako ne tujja tudda mu maka mwe twalengedde omusomesa mu kaseera kano waliwo omukyala atuuka abantu bawano balabika banozi emmwanyi tuzirengera weeziri omanyi wabaawo abalimi n'abanozi kaakati nga bajja bamuyita oba ono ye mukama we abaana babasomeseza waka nga bw'omanyi ebiseera ebimu abagagga yagandi omwana wange tajja kgenda kusomera okwatirayo mpisa nvundu afuna omusomesa n'amuleeta mu maka naba nga asomeseza awo nno baba babayita batuta abasomeseza ndowooza mu mbeera eyo asomeseza waka neera tuta kitegeeza omusomesa wabula ate ow'okusomero bamuyita ticca awo nange simanyi lwaki naye nga ne tuta abamusomesa tuta kati ng'asooka mbuuza kozi nakuleeta kukola kikweni kusomesa baana bo nnyabo n'abaana abaana basomeseza bulungi ennyabo n'agamba naye kumbuuza ekibuuzo bwe kitolinga atamanyi mulimu gwandeeta n'amugamba naye sirina nsonga ndala yandeeta okujjako somesa abaana nakabudi bw'ontunulira bw'otyo ndabanga amatu gano bw'ondaba ndi kapa nakabudi waliwo ebigambo ebitandise okutambula wano nakabudi otandise oseka ne bba wange ebyakuleeta kuseka na musajja oba kulabika nti osomesa baana bange kati nakabudi najja olulimi ensibuko omanyi omuntu bw'avaako waya omanya butereevu gye bamuzaala kyokka mbeera mu baana abaana bendimu buli kaseera otandise okumpayiriza nakabudi atabuse kati bbaawo musangawo omwami akeera ku makya matulutulu era bwengera bwe nti agenda okudda nga nanyusa edda kakati wentuuka bwe nti ntuukira mu baana kubasomesa sebo bbaawo mulaba ddi otandise okutambula wano wayingira mu nyumba ng'asaba amazzi nagamba abaana obasomeseze mu kayembe naye oyingira ennyumba ng'asaba amazzi n'otandika okufuba bba wange omussa mu kafubo n'agamba sebo toweekaza nakabuddi wajja kwagala musajja wange kati bw'obanga ekyo kyonjagaliza nja mukwana ebyaddala nja mukwana nakabuddi weefudde ki nakabuddi sebodanisa n'okwekaza mbwe ojja mwagala bwe biba byebyo byakumunjagaza ngenda mutwalira ddala abakazi beekaza bannange nakabuddi yatabuka ngenda mwetega mutega olubalama mutega olugalango nja mutega kafeesi kano ngenda kamunyiriririza ajja kukitegeera n'ekyokusooka mbadde mbabanja ez'okusomesa abaana kati sente zange ngenda kwetega mu bbaawo y'anaazisasula nakabudi nga mukambwe k'omunjagaliza balo kamutwalire ddala okimanye nti ensi si nnyangu ozanya n'okuzanya efirimu egenda maaso kale nno nakabudi bwati bwe yeeyongere nga tudde wa Frank ye musajja mukulu Miyingo Christ original names amusisinkana esobola okuba nga nkola ki kati yamugamba nti njagala mbe kati mbutuufu omanyi bagamba ati amaanyi taagala gamuggwemu mangu bagamba kyoyagala kikuseeza Frank awulira ebyaddala omukazi ono amwagala kyangu nnyo Shakira kati yamugamba ni omanyi Shakira tugendeko mu supermarket njagadde tugende tuyitire mu supermarket bw'obodde ewaka ku mulundi guno obeeko ebintu by'ogenda nabyo mami njagala maama wo obeeko ebintu by'omutwalira era bw'oba omugamba ebintu ebyo gy'obijje totya mugamba nti nze Frank nze muweereza njagala mbeeko engeri gye tuteekawo embeera yonna
maama waabe ng'agenda maaso n'okuleka ndi asiima emirimu gyaffe. Kino kye kito kyawo kyoli. Ono ayagala Shadia naye Shadia alabika yeremye. Kati agambye tuyite mu supermarket afadhali tubeeko kye tugula. Ogende nakyo okitwalire maama wo. Ne Shadia obeeko by'omutwalira. Tugezeeko kola bingaye tusobola kyonna tulewe omutima gunaamutenguka. Omanyi bagamba byagala bikuseeza. Kaka tukomawe wasenga. Naziwa Zaitun, original names Naziwa Zaitun. Okola ki? Jangu wano. Wasizoti esenga. Kanono kitabu yakaleka katonyo. Namuga mwana nga emirimu gy'okola njirabira ddala weebale oli mukyala nno mukozi. Kuba ensi y'olwaleero tekyagala muntu yenna ng'ali awo alera ngalo. Kyanzijidde bugizi. Kati ng'amugamba mwana wange ebintu by'okukola by'obadde otandise okuba nti oyiiya. Nakinteekamu. Mukwano gwati. N'amugamba naye nakirowoozezzaako naye ne mukwano gwange n'abaako ekirowoozo kyampa. Sasuma gy'abeera eyo wakati Kati ng'amugamba omwana ono yandiyagadde abe ng'agenda maaso mu kibuga agendeyooko. Ekirowoozo. N'amugamba ekirowoozo kye nafunye ekyenjagala obe ng'ogendera mu kibuga. N'amugamba nti munnange omuwala yina olwaleero bw'akula ateekeddwa oba n'omulimu. N'amugamba nti munnange ensi eno egenda okutabuka ne tuganye wammwe weewali naye naawe obeerayo n'ekyo ekikugumya omugongo. Kubanga munnange olwaleero nno ssebo n'omukazi atayinaamu kyayina atayina ntandikwa naye nno tayagalika. Ani aziku? Tekyalina muganda naye nze wemba njagala ssente muganda ngampa. Ogenda okukola ate? Yamugamba nti nze nkwa magezi gagenda kukola ng'atongamba nti simanyi muganda wakuwa ssente. We bunaaki enkya nga talina. Wange mu kibuga. N'amugamba nti nze mukwano gwange gwe mbadde nkunnyonnyola ali e Kampala oyo. Kwawaka. Njagala abe ng'akuwa omulimu gw'ewaka. Obwo si bwa busigaalo. Okusoma. N'amugamba nti n'ebyokusoma naawe biraba byakugwa kkono. Kira. N'amugamba nti bw'otasiba kira gwaddirira alisika. Onoonya kuba bulungi. N'amugamba mu nsi muno okimanyi n'abasoma baba banoonya kubeera bulungi. Kati emirimu gino gizze ku myaka emito bwe giti okole ng'okyalina amaanyi ate oyagala kuzaala wa mirimu. Senga kankubu. Neesenga. Kyogamo. Ekigendererwa ekyo si kyakungoba waka. Ki? Ng'ate lwaki nkugoba ewaka? Ewaka mba nkugoba ku ki? Waliwo omuntu agenda okwagaliza. N'amugamba si wali muntu ayinza kwagaliza bulungi nga nze sengaawo. Kati gw'oli mwana wange wa mu kika bwe siikwagalize kukola enkya nkwenyumirizeemu. Nga nange nnyina y'abiri tugatte okimanyi bw'okola nga nange bwe nnina bwe tugatta ne twongerezaako mba nina bizinesi kwe nkwongereza ne ngamba omwana atu atandika okukola kino. Lengera emyaka omwana emmere etabuze waka okumusindika mu bwawusigaalo senga ekigambo kino kyaleeta ekiringa ekireeta amagezi nga kiringa ekigoba omwana ono ne wankubadde omutwe gutunulanga stupid naye ssebo yalabayo ekyamagezi. Yamugasenga olabika ongoba ewaka ebyo byoliko sijja bikkiriza tugenda maaso. Nagambe natenga buli kyemiyinza enkwereza evudde mu bannaffe aba Angels Film Production. Mwebale kusaba. Kati tugenda okudda ewaka. Omwana ono bamutisse ettu ne bamugamba alitwalire maama mumulingize empola. Omanyi ssebo abazadde b'ennaku zino baagala abaana ab'obulenzi abayiiya naddala nga baagala bawala baabwe. Mmwe sukaali nze mpima. Ensi ssebo yaliko mu biseera ebyo n'ebitundu ebirala bikyali mu struggle ezo ng'osanga awaka awantu nga kiro ya sukaali bagibala nnyo ebe ng'ekwatibwa mpola. Kale maama olwalengera ebintu ebimuweerezeddwa kumbe Shadi yatunudde muli bino byonna byonna ebintu babiweereza ku lulwe. Omanyi omuntu waaba ayagala omuntu wabaawo kye bayita okwegula. Mama bamuweereza olugoye. Abazadde b'ennaku zino tebakyalinda kaki kano ko tekaatika eyo bagiyita botolo. Botolo bakateekamu eyo ebeera y'amata kyogimanyiiza kyebugumya. Kati wenteekamu omubisi maama yali musogozi tegunyogoze zezo ze bayita badda bo papasi naye nga ndabamu akeetooloola kano kugamba ako nno ke kasengejja kati olaba maama
kano bwoteeka mu kyayi n'obala wiki namba kaakati omwana ono agenda maaso n'okulaga maama anti omugaso gwa flasika gwa njawulo nnyo. Flasika eno ebugumya kyayi kati ng'ovudde ku ebyo ebireeteddwa waliwo ebbaasa yino eno ya maama. Omwana yatandise dda n'okumpita maama. Banange nazadde dda omwana ow'obulenzi omwana kikyankoze ogenda okujja mukasanga mujjudde nyanya wulira sente banange omwavu tayagalika okuwulira akalulu akava ewa maama kumbe ono atunula butunuzi. Aha mukuŋŋaanye sente baana bange ebbaluwa ezejjudde. Waliwo ebbaluwa ejjanga erimu ebbaluwa ey'ebigambo naye n'ebbaluwa ekigambo sente kyogera bingi eno ya Shakira. Anti Shakira ye intermediator ye kayungirizi ye property master yagatta omukwano ogwo ne baleeta ya Shadia. Leeta ebbaluwa nze ntereke baasa eno yange anti nze nnyoko nze nkuba gw'okaaba oyagala nkube leeta wano nange maama nange yakoose okuleeta ebintu bino omwebaze ebirungi bya n'agamba gwe mwana wange njagala okubire muno omwebaze kino kyatukoledde. Shadia talina kyayagala. Shadia yatunula mu kyamuli yenna nsamba Kevina mwana muwala ono tugenda maaso tayagala atunula butayagala bwerere atunula bukyayiboka. So nga ate bambi omulenzi kyakoze ekyokuweereza ebintu bino si lwakuba nti ye mugagga ennyo alina ekiri awo naye akabonero akalaga nti omukwano gw'alina eri mwana muwala muyitirivu nnyo. Ovanga ku kwagala omwana omuwala ono ate n'asalawo kikola kimu kyakwesungosula lengera n'amaziga gamuyiseemu kubanga tayagala Fulanka ate Fulanka nga ye mugagga yalina kusene Fulanka yaweereza bino byonna maama yasiimye ono omwana owala yatasiimye era atunula butayagala bwerere bukyayibuka bw'atunuza tayagala gasiya bulolo kubira omulenzi omwebaze byawonda nze siina namba ye lwakubanze ebintu bino byonna okimanyi ebintu bino byonna bizze lwakuba ggwe wano nagamba nga weesiige ng'omuzigo yeesaabe ng'omuzigo osobola okugonda olususu oli wano okaaba buka nze musirina semono ye lwaki tamukubira lwakuba ggwe ne Shakira bajja okimanyi Shakira yabadde nga yakola ekisoboka kyonna wabeerewo okuyunga yagatta oluganda olwo yagatta omukwano ogwo nge sininaako eya time gwe ne bw'onoosongoza omumwa okukira obwo olusoggo ojja gikuba. Lwaki tolina time nga njogedde? Amugambye mbu talina eya time kumbe maama ye yayigayo akagambo kamu ka time. Kati time engeri gy'atagiina bajja mukuba oluyafu ne time kutusiriwalizaako otugubala butugubazi wano tufunye essanyu mu maka muno musajja alabika okuba ni anaatuwa ku ssanyu. Omanye ebintu bino ebijja ewaka birina ebigambo bingi bye boogera. They speaks a lot of volume. Mubitwale bulungi ebintu mbiteeke mu kisenge kyange mpozi zino ebbaasa kanziteeke wano mu kifuba awaabayonsa bannange okuzaala kujagaana sooka olindeko abaana sente baagala kunkola ki sente zasaasanya nti mu ssanyu eringi yazikanyuze kaakati obedda baagala kuzimubbako ye zaavudde mu bbaasa ebbaasa zonna maama aziwambye. Mama is a senior gazampa. She has just gazamputi some envelope. See? Zine basa na aziteeka wano ge mabeera ag'abayonsa. Baana bange sandifunye essanyu. Era kanterekaawo. Efirimu egenda maaso. Kaakano no tugenda okudda eri musajja mukulu. Jjukira omwami ono naye balina ebizibu byabwe waka wano. Ebyabwe ne ssenga waabwe nandi senga abagamba tebannakula kutuuka kulabirira maali yaani ya kitaabwe kati aba ali awo nga katooke kati yajja ate amaanyi gamuwedde nga nokkaaba sseba ayozezza ku munye wange tabu ki nebulala munjagala waneewaka naye nka nsooka omubuulire baabo ebyaddala ewaka ano mulayika munkooye n'agamba kati olaba senga ebigambo byatandise okwogera kumpangira kungoba wakaira mwagala ngende mbone febo yagambye musimanya nfunira omulimu
ate nga lwaki toddayo kusoma Semba nze nkwa. senga ngambye munze nsemba wano ekituufu ekyo kyo mazima senga siyagala byayogera naye leero ekyo kyo osemba olimba obeera mu kilaasi olengera olaba atunulanga ekkira Kano ku bana basanvu. kati ekusoma okuwedde yasoma nnyo era agamba yafuba ku baana 7 mu kibiina yabeera wa 5 lwaki tebabeera mu 10 erisooka awo bo toyinaawo mukwano mu baana 10 abo bo toyinaawo mukwano gwo aba asooka Afunidde omulimu mu kibuga wakati. n'agamba mbu simanyi byanfunidde omulimu simanyi kuntwala kusoma no yagamba ekyo tekisoboka sinnayagala bakutwala obeeko wookola ate ogende mu kibuga n'agamba ssebo siyinza kwagaliza ogende mu kibuga oboneebone yamugamba apaana big no eyo nennene letters era mu capital letter and semicolons tosobola kuva waka yamugamba ekyokuva ewaka nkiganyi order okuva mu ye n'akugamba nti ogenda kuva mu ssomero yabadde akuwerera yamugamba nti senga ebyokujja mu ssomero mbu simanyi ogenda osome simanyi ogenda okole ebyokusoma obiveeko nze siraba waakolera loosi kubanga n'essente ezikuweerera sizize aye bw'oba ovudde mu ssomero tosobola kuva waka yamugamba ne wooba tosoma ewaka tosobola kuvaawo bw'otyo omuntu asobola okusalawo ogenda okukola obwabusigaalo oba olemereddwa nnyo ekisusse bino bino ebikola ki ebyetaagisa lisiti ogireete yamugamba sooka olina okukole bw'oti nze njagala ofune lisiti ey'ebyo byetaagisa okudda ku ssomero ojja ombuulire wamma ebyo ebyokugenda okukola obwabusigaalo mbiganye senga akugoba ku ki saagala genda maaso nakutumalako mirembe ebyo senga asaaga nyambako mu ofiisi yamugamba ebyo senga asaaga ali ku bibye firimu yaffe yiino twagala kubanga tumanya ludda gye bigwera ne sinema eno nagambe nate nga bulijjo eminze nkwereza seba amugoba ku ki senga alina kyanjagaza senga alabika alina ekintu kyalimu naye balinaye mukama katonda ow'ensi eno naye bwe kiki kyabala senga kiki kyabala lwaki agaanira ekyapa kya wano eky'ettaka byonna eby'obugagga ennyumba naki n'abigaanira ate ng'akimanyi yaliwo nga mukuza tukule atuddiza ebyaffe kakati bwe tuva eyo nga tujja tuddako mu maka agamu waliwo akomawo ayita mukaama ayita divine nalukwago nampiima napicco bonna lwekyo tebagamba saabayise tuula wano yajja nekiwala kye mwana wange puliti omanyi bazunze kati mbuyazi omwana we ye puliti engeri gye twatambudda nerengera puliti oba bapuliti bavadde mu langi enjeru eyo ne badda mu ya bbulaaka tugenda maaso kwegamba wabaawo neki erinnya mwe saabayise nga temwanukula kali bawulidde asumulula enveera ne bamanya alina byaleese kano ne kajja ojja osunkunaki obadde ankuyita nga oli mu nnyumba eyo mulabe atunulanga empuku obadde oliwa lwaki obadde ankuyita nga toyanukula twadde mu nnyumba yonna yonna mpoganye ne sebe obadde ampogana mutala mulamba tiwali n'omu ayanukula kumba oli eyo mu nnyumba osirisi ey'amaaso kali ku lw'okuba owulidde ndi akabalagala weereeta owaawulira okulya n'omulala naava ewange bubadde bumanya butuma mirimu madde gyenjeeno nga ngaddeyo n'emikyala ne bampulira naye ggwe mpisa njeno mpita ayita buli wamu wonna mbayita temujja kati muwulidde ku lw'okuba nsumulula akaveera muwulidde waliwo ekyokola ne mujja mwotunuuliranga envubo naawe kapaani kwata nviira kwata genda ogende ale toyita banno naba nakuterera nadda munda n'omulala iyi omunaku abonyeebonye ate gwe obwedde olyo obwedde omutwe gunumira eri naawe olimba twala eri nga oli mu njwa sebo obedde omutwe gukuluma kati bw'owulidde nga njogera ku kyakaveera ne guwona abantu omutwe bwe guluma tebajja kulya kabalagala bampe guwone akendeeza empisa za kita omanyi baana mwe mwatwala empiso za kitammwe kitammwe alina empisa envundu olala bwe mbayitanga sebo mbayita temwanukula kabadde kamanya akatuma mirimu bubadde omanyi bamona atuma wabula kitaawe yazaala ate yazaala biwala bamwerinde emyaka awo egiddako okwedda mulirudda nannengo
omuntu mpise ngo obwedda mpita nga teri n'omu ayanukula bwe mumanya ano nti mbatuma ku luzzi temuyanukula musirikira gye muli ne mwefuula mbu simanyi kulwokuba mulidde mbu nina kendeese kati ovudde wenna okanukula amaaso n'okutemya toyagalaolumu mumpuliriza ng'olega ekitwe nnyini ebyokulya muba mwagala wano naye okukola emirimu abalungi okulya ababi emirimu kikanula amaaso gakiringa envunza mu kibondo nva mu maaso efirimu egenda maaso kati eyasoose okujja akomyewo amaaso ga kitaawe naye kati goloza fese tulye yadda nokaaba akaaba akyo ekikunyiziza ongangala ki mazeewo banyonga kanula amaaso ga kitaawe mbuulira katonda watu olowooza nze siirye namenyeka nakolereramwe nemmenyeka kati omazeewo nze siirye nokagamba no nekakamula amazzi kakanula amaaso ga kitaawe nviira kalabe genda nokatunuulira no ne badda mwe okumanya mukwasa ennaku bonna bakomyewo kati kano kapanike kati asigazza katundu nendako bakaagala kano kamulaba nga si ya bulolo munviirewo mukazi wattu yajja munene akoma eringa n'okubigula amanyi naye kati n'abaana b'omusajja gwe natukunda efirimu egenda maaso senga nze ku bintu bya mutabaniwo mbiri kaaka tugenda okudda eno baniwo wabula kana akakyala si kangu kola naye mutabaniwo anemeredde mweteze kati ng'amugamba ssebo omulimu gwe wantu mukola omulimu ngugezezzaako neeguganye nze gw'olaba n'amugamba siina kye sikoze mutabani wo mweteze ng'omulembe guno oguliko ogw'okwetega kiraba naye owulidde omwana yansuula mu kizigo mutabaniwo yagwa mu kizigo mbu simanyi azigule feesi n'afuna obugatto n'amwetega kyesikoze kati senga ssebo yali atumye kano akakyala sebuno gwonna gw'olaba mbulengera mbu yakola ebigimusa byonna yanywa ebigimusa agimuse kuba figa ennaku zino figa bagimusa njimuse abeeko ekiyinza okugenda maaso n'okukola naye byonna biganye katono n'amugamba omulimu gulabika gulemye lwaki senga yali atega omukalaata guno n'agutega omwana wa muganda we ate ng'omuntu ayagala olulenzi kati waliwo ajja asooba erudda nendyokanzuluka emisini n'amugamba nti mutabani wo yanvuma n'agamba siri kilasi ye siri grade ye naye mutabaniwo n'amugamba mutabani wo si mwangu ngambye ekimumu kati omanyi bw'otunula kati yamutunuulira senga nga tamumala nakumbaanako n'agambye bamuyita naziwa zaituni kyasiiza batamalumondi tegampedde naye ate segajja kunzu gwe kyoba okola nawe ndwaniraako gamba mutabaniwo eddagala bekamufi kyonna kye baagaza Franka kikulu niwo naye senga basenga nga babaagaliza abaana baabwe abaana b'abaganda baabwe ensi eno omukwano ogwagirimu omungi oba gwaddawa senga mu kiko okutandika okufuuka ekizibu nga yalabika okuba yaleeta ennaku eri abaana b'abantu adde njagala okugusa ekintu saagala kubira n'agamba gwe kasirusiru gwe nakutuma okola omulimu guno nga mmanyi omulimu ogenda guggusa naye omulimu gulabika okuba ni gukulemye pulaani gye nali njagala obeeko kyogenda maaso n'okuggusa kikulemye toyina kyosobola kukola oli awo wuzuma buuzumya odde eno ddeeri ogenda olabika onfuukidde ekizibu banze akalimu akatono kennakuwa ne gaagenda weetege ebyo byonna naye senga mu bakazi bonna be yalaba okutega mu mutabani we yalaba kutega y'ono ono omukyala eyafaanana kitaawe bw'ati omukazi eyafaanana kitaawe oyinza okumutega omuntu iza nazeegamba kyovuna kati nabwe nti ng'omunyo ogugudde mu mata era buli labanyirira muyindi ki lengera omunyo ogugudde mu mata kawamu naye neetikidde ebigambo ebimu bannange tebikyakola makulu eri ababyogera tebikyafaanana babyogera naye nga ndabika bulungi waliwo omunyo ogugudde mu mata naye ono atunulanga omunyo ogugudde mu vvu nga mulwadde kati ne waba wajja kubanze nfubye nze naatu wai aba tunaalabagana enkya kati sooka weeyongereyo kati senga okozo kati senga tonyambyeko omulenzi oyo tumukwasaganye ekyaki ate kati kukwasaganya ki naawe tomala googera bigambo ate ebitagira kukwasaganyani kumbe waliwo atuuse
ali mu kwetegereza gwe bagamba okutegayo naye nga gwe bagamba okutegayo anti mutego Enda kumunoonyako. emboozi ne bagikyusa tebaagala ono amanye senga banna kikigwe munna nze embuuza kyekigenda maaso wano Awala kati. akawala mpulidde emboozi kutega mutega ki senga akawala ako just akawala ako naye kati senga okuba mukwatagana n'omuwala oyo oba mukwatagana naye ki kirikwa omuwala oyo ku kyalo kuno ye muntu asinga okutunula ng'omukadde kyokka nga baga emyaka gye gya buwala kuba bannanga akawala naga omuwala oyo alina ekisiraani tokirabanga abaana baba ekisiraani ekiri kwoyo mbwasse n'abaana b'abantu nfofoolo gwe kaagalako n'amugamba buli musajja gwe kaagala n'akuyamba yasiraana ayina ekisiraani in fact ye kennyini ye musiraano togenda kuddamu kulabako ne n'agamba nze nkubuulira oyo omuwala wona omwesembereza ojja kulengera omuntu buli kimu kyonna bwe kikuvaako nga kyonooneka gerako oyo omuwala era nze neekanze n'agamba neekanze nnyo okulaba ng'obadde oyimiridde naye abantu bayimirira n'oyo omuwala tamumanyi n'agamba senga era mbadde neebuuza ekisiraani ekiri kwoyo omuwala olabika tokimanyi bumanya Kirina aha gwatabi. kati oba gwe oli alina ekisiraani gwala kirina omanya otya nti oli akirina Alugwenda osaka. anti buli kisiraani kirengera kisiraani ow'ekisiraani amanya kisiraani kinne Manga wa. naawe ku kyalo kuno toyina bw'oli gwatalina kisiraani wa wootasase emmere gy'ofumba ewuwo balo yakudduka oli awo osakansake Mutabanyi wange wano. kubanga Oba bye olugambo olujja olugambo lw'ejjoba yussolo olukusudde feesi yonna feesi etunulanga olimu n'obusondasonda senga senga tewandinjogeredde otyo n'amugamba eby'omuwala mbivuddeko Era bakimwandiika. netta gw'ogenda ano oyogera buli kimu omuwala nga bw'alina ekisiraani gwata kirina gwe nga situkulaba na mukisa nasuze bubi n'amugamba senga ng'ovuddeku ebyo ekyamazima kyo ndi bubi abaana mbaleseyo nga n'amugamba abaana enjala ebatta gulo yamanye abalina ekisiraani ku kyalo kuno abatalina kye basobola kwekolera kyokka nga naye kennyini alina ebimubulako Songa. Oba abadde onoonye katuukira kisikwatuukidde n'otuukira. kaakati bw'obanga wazze ku ssaka lwaki watuukidde ku muno omuzeeko omubulire oyo mwogeddeko ebigambo ebiyitirivu Oba oli mu naawe kennyini nga siraba mukisa ye gukulabika kubanga n'ekyokulya oyiya kiyiye si kyo ekyakulese singa kiwajjiddeko olubereberye era n'otadda mubiri. ensi eno yafuuka yakweyogerera nakwewandulira singa bansonyiwe kubanga kyo ekyamazima omanyi tugenda ne twekwasa ebisiraani by'abalala naye nga kyo nze nzijidde kyo munnange nyogedde ensonga yange ndeese kuba bannanga munnange obeeko engeri gy'onnyamba tulabe engeri gy'oyinza okunnyamba Oba oyunja ogende naye kati ng'amulagirira ebbali w'alina okutema ettooke katengwa. mu kyalo munnange abantu boogera mbu toyina wooli n'ogamba ne mu nnyamba eko enjala etuli bubi eka si nnungi ne bakuwa enkota y'ettooke mubaamu obunyaala mu nnimiro omwo manga ne bagamba genda oteme mu nnimiro akanyaala mugende mulyako Gwatabirina oli otya. naye yamulangira ssebo toddamu kugamba baana b'abantu nti balina ebisiraani Saagala kuwulira nga naawe kennyini toli bulungi oli. oli wano onoonya kyakulya tokiraba ovuma bantu bisiraani gasiya omulondo ono kaka tuddako ewa musajja mukulu Franka n'amugamba muneereero nsanyuse okuba nti okutte kubo nojje mbe nga ngenda maaso nkunyonnyola ebintu byange laba gwe bannyonnyola mwana muwala alinga eyazze okusinkana omutemu kakati n'omuwala okujja wano alabika teyazze lwakuba nti ayagala nnyo ne maama alabika yamutaddeko puresha agende asinkane Frank era namuga asinga n'amanya nti tomusinkanye ekinaddirira essanyu lyonna lyonna eryabadde ewaka mwana muwala ye yabadde tasanyuka baweereza ssente enkalu ne baweereza emiceere sukaali guno munnyo ebikozesebwa ewaka ebireeta ku ssanyu omuwala ebirowoozo biri wala yegwe omuntu gwempuliranga namugamba nempulira nkwagala ne lwaki omutima gwo gwakusika busisi eyinza kubeerawo abadde okimanyi nti n'abantu byaffe bonna bakimanyi namugamba nti n'abantu bewaka nabagamba nti wanzibira omutima ne lwaki tokkiriza omuwala najjawo space ono n'agifunza omuwala ava mu space omulenzi agifunza semberako eri endako siteredde bulungi munnanga ebintu by'abakyala bizibu agenda n'agamba nti njagala omusajja njagala
nina jafuna omusajja amwagala ate ye nga tamwagala agezaako mukwatako amwesammula namugamba naye nkubuulire oba tuli ffenna namugamba naye mbadde njagala okirowoozeko ekyomukwano gwe nina gy'oli naye nga mpulira nkwagala kiki ekyatuukawo kumbe byonna ebigo bye bamugamba ye omwala tabiwulira kubanga mune muntu gw'oyagala ebigambo by'omugamba bimutuula ku mutima byankakasa naye byonna ebigambo Frank ono omwala bimugenda kataago bakubigenda birabika bigenda ku kataago si byaku kameeme kubanga ebyoku kameeme era biba biriranye okwagalwa ku kameeme ku mutima awo byogera biba bikola amakulu taddagala kubanga otudde wano nange namugamba nti okimanyi nti we buba bulwadde buba buwonye ekyokutuulako kumpi nange nempulira nga ndi naawe kirina ate gye kingeri ekinzizaamu amaanyi kati mbunga afuna essimu bamwetaaga ndowooza ewaka ebigambo byonna ono byayogera omuwala abiwulira ng'ebigazi baneeraavu bwetyo bweba kati kumbe essimu bwedda talina byayogera ne wabaawo agikubako abadde yeefudde ne bamukubidde ewaka ayogera ne nnyina kati waliwo essimu abikubyeko ebyaddala bw'obeera Fulanka wekikuwa kutegeera ki mu nsi muno omutima gwetuminkiriza ne gukugamba nti oyo gwe nsiimye omutima gukugamba nti njagala oyo naye gwe mutuufu guba tegukutumye guba gwetuminkiriza omutima oba lwaki tegumanya levo yaagwo kakati munange bwe tuveeyo nga tujja tudde ewamu senga ng'agenda mu bano bammanerenda ng'amugaa nti munange omwana yankola ekyajabu yali aŋŋambye mbu sabbiiti eno akasente kagenda kujja naye akasente ne katajja kati ng'amugamba kuzikubanyiba z'olina z'oleeseeyo n'amugamba nti munange zo siina zendeese n'amugamba weerabidde endagaano gye twakola ebbanga kwe weewolera ssente ezo endagaano y'omanyi bweyogera n'amugamba n'ebyo namubimanyi era nagenda okusingira ekyapa nga nkimanyi munange ssente zo zijja kujja kuwulira njagala ssente wa kati sitoddamu kwogera lulimi olwo simanyi byankwegayiridde bwe wali otwala ssente oyogera olulimi lumu byapa ssente kati ate atandise byankwegayiridde nkwegayiridde ogenda kizo naye neetaaga ssente sooka oleete ssente kati sebe omukazi ono abadde azze agamba nti bamuwe ekyapa kuba n'ekyapa kirabika waliwo abamuli obubi baagala kulaba ku kyapa kyabwe yeewolera ssente ku kyapa ssente kyonna kye yazikolamu mukama yamanyi gye yazeewola babanja baagala ssente senga agamba bannanyini kyapa baagala kirabako ekibuuzo kiri nti ekyapa kwe yeewolera ssente kyekyapa ekiriwa era n'okubanga ali wano ssente talina zaleese ziri awo kuziba mu banja awoza bamwongereyo emyezi 4 ebigambo byayogera bikontana n'endagaano byeyogera era okusinziira we baali bayogera senga ali mu kattu endagaano egamba bw'olemererwa okusasula ekyapa kyekirugenda ladies and gentlemen ekibuuzo kiri nti kyapa ki kye yasingayo efirimu egenda maaso mbadde ndi kuva ku kati olwaleero lwenjagala omanye nti abakazi si bangu bafuna 2,000 kakati ng'amugamba nti waliwo ekiriwo nakubye eddiiru kalibono yakubye eddiiru omuwala Shadiya aline kalibono n'amugamba nti sente zewafunye tugenda kubeera bulungi n'amugamba nagambye eddanze sente eddiiru gye nakubye yamugamba muntu yenna alikwatako n'amugamba nti okimanyi ku sente ze nafunye sente zo mmeka ze wakubye kuba mpulira mbuya ananze nakuwulira sente mmeka mukwano ze wakubye emitwalo wagindaba kalibono naawe mula kalibono naawe mudde ono abadde amanyi omusajja kiki ate mukwano kalibono wange senga bimuwedde naye mukama wange lwaki tompuliriza gwe nnyabo bwe wajja n'oleeta ebyapa byo ne tukuula ssente tetwakuwuliriza bwe twakuwa ssente twali tunanaagira lwaki mu kuzizo oyagala kunanaagira yamugamba ssente zonna ze twakuwa wali siriyasi ng'ogazigenda kudda
jirewo namuga nti munange ekintu kino kireese obuzibu mujje mu ngeri kindete tractor kati yamugamba nti kale mbadde njagala onnyambe obeeko omuntu gw'onzigirawo n'amugamba omuntu ono gwenjagala onzigirewo yayimiridde mu kyapa ekyo yakibanja kamala yagala okira yamugamba ffe tuwola ssente tetutta bantu yamugamba gwe bagamba ofuna ssente mumala kutta bantu oyagala tutte muntu olowooze mbu ono osasula amabanja anti ono omwana wa mu nju yalemedde ku kyapa ate kyennakusingira n'agamba nze tofayo amawulire gonna agamukwatako n'entambula ze nze nja kubulira woole omutugire ombuulire oba otuuse okutuga bannange olengera ssenga kakatudde ewa kalibono kalibono bannange ebyabakazi bizibu omukazi ava ku musajja amwagala n'amugamba nti ninawo pulaani abcd ye najja atula ne kalibono mu bimwanyi laavu yawulira eri wa kalibono era kalibono laavu gyayina ekiraba nga woga akalabo ka ntale amuleetedde munwe gwa bogoya owulira bogoya bwawooma alimu laavu bogoya ng'alimu laavu takambaga kakati nolyako naye kalibono naatannayigana kunaaba omuwala ono tafunye taleese buzibu bannange tetuganye mu nsi y'omukwano laavu eno bagamba muzibe laavu muzibe eyinza okukanyuga gy'otayina kuba awulira afiira kalibono n'amugana naye mukukuliisa nga ndaba tosanyuka wali kiki balanzo osalawo emmamba njagala kati olaba wali nina we nasayisiza njagala nkube buloka emitwalo 2 omwezi guno enkyanzo omwezi oguddeko bazooki kati kumbe waliwo alengera jagali alabe mulwawo kalibono ali ne shadia kumbe jagali abalengera Wembo. Bukola kimu kati ya musa soko jolabe ulaba ki nina bendaba abo balaba abantu abo mbadde nzijambala babuli bajja batuulaawo naye babeera mbalinze ndabe wabeewo ekiddako naye bankozesezza loosi wiiki namba sooka olinde tulaba balire bana bako ekyokola jagali alengera njagala ndabo bawaliwo ekituukawo owulidde naye tebalina kye batuuka okutuuka ku ki omboye naawe oli musiru tomanyi omulenzi n'omuwala babeera ababiri wabaawo ekituukwako gwe nno bakuyiteeka mugambe nkyali sitondaba jagali ali mukenga jagali yefudde bayinocula lindako naye naawe onsobedde ogwe tosooka ndaba ogusemba naye bano nabo ninda nnyo buli lunaku bajja mu kimwanyi awo jagali aba abalaba kakati no bwe baliko ebyokweriisa amenvu ye si byanyumirwa kandi abo babatandise baganye abaketta buli lunaku mu kimwanyi jagali naye balema okubaako kye batuukako naye naawe olimba gwe bannange omuno oba omwagala omuleetera ku byokulya naye gwe nojja onzisa amenvu nze nina n'ennaku endi obubi wano tuveewo kalibono nkutwaleko mu kyafene kuba emange tugendeko mu kisiikirize kyafene kale omanyi mu mwanyi wabayo entalumbwa nze ebyafene si byenjagala kalibono alabika tannategeera siteepu za muwala buli we tujja obeera awo oli mu muzannyo kati nze twakitonzijja ku kyalo kuno nze ennaku endi obubi toyogerako kyakupangisa nnyumba siwulire obe wamwe waliyo boys quarter wandi ntuteeyo kyoliko naga kirabika n'ebyokunjagala wabivaako kati naye okumanya ebyokwagala kyekintu kyensinga okulowoozaako ennyo kati kyobola nkugamba olayika toyiya byoliko byoli nga atanfaako kyokka omukazi n'endaajana n'enkulaajanira n'otabaako wadde ekintu n'ekimu kyoyinza nze onsobedde egenda maaso yenna nsamba Kevina mwana muwala kuweereza nga Shadia efirimu egenda maaso n'agaasa gamba mbu taata yampa ettaka kati ate okyaddawo okulowooza mbu simanyi esente zigenda kuyiika ziti gwe ngenda kwagala njagala nsooke nkuba etanulu zange 3 omulundi ogwo wenzookya
wali olabye ku bukadde obubiri gwe wali obulabyeko okimanyi bulooka ezo zirimu sente naye bulooka ezo zirimu sente naye wali okirowoozezaako nti bulooko zikuba zitwala amaanyi nenti ninkwata embazzi nenti kati takyagala kugula nku ayagala yaba azeetemera kuba sente z'enkuba ziseera kaakatuddako ewa mama Shadia tuba tuli awo nga kiwala ki kirina eddalu maama omanye ekiro baba Shadia yabadde tayagala kubira Frank kati Shadia yaganye okwogera ne Frank ayinza okuba nga tannaba kwagala n'agamba bumanye omukwano gutandika mpola mpola birowoozo baba Shadia ayinaya kati ng'amugamba Shadia aline kalibono kayita kalibono kabeera naye kakasa ekiki oyogera okakasa byogera obinako amagulu ako kalaba Shadia abeera ne kalibono nda yukakuba zibuloka sebo kalibono abeera mu buloka emmanga eyo kabere Shadia gyamusanga mu kirombe ne banyumya ne batandika okusinda laavu ne ngamba ne bannange oba omwana ono alitegeera ddi omwana yanzita dda sukaali w'omwana gwe nanywa omwana n'atakola kye namugamba ku baasi ezayingira wano maama nno yakola ensobi kubanga yandiridde baasa ye n'atalya naye abalala naye baasa zombi 3 yazimira kati omwana ono naye okutegeera kwe kwa ddi naye bannange omwana dda atya ku kantu bwe kato n'alyoka omwana wange gwe mbadde mbuulirira abaana abamu bababuulirira naye bye babagamba bibayita ku nkoona ne bagaana okutegeera kumanyira bumanyizi n'agamba naye bino ebigambo kirabika aliwo ekigendererwa ekyokumanyira nga naye ne bwe naamugamba agenda akasajja baba Shadia ebintu bitabusa baba Shadia sisobola maama yagamba sigenda kusirika kino kyamugamba gwe mulinde ajja kuyisa bulala ukana bumpayaji obwo butalina n'amugamba naye lwaki omwana ono atandise okutambula n'enkwaya atu kati oyinza otya okuŋŋamba nti kakalibono kano kalibono ku buloka zaakuba nekko lyamukwata ne bw'anaaba terimuvaako balina musookinga nga tawulo n'amugamba nze nkubuulidde maama ne wonookola otya Shadia tajja kwagala Frank ebyo byoliko osaaga kaakati munange bwe tuva eyo nga tugenda okudda ewaaba Frank kati waliwo ataali maziga ali mu kutibula owange ate gwe bwatuusedde bannange n'otuuka n'otandikira kutuukira wano oli eno miryango ye waaki okomyewo okuva e Kampala n'ojjanga okaaba bukaabi kigendererwa ki waayi gwe mwanange senga ayina muwala we y'ono abadde abeera Kampala naye ate akomyewo akaaba kigendererwa ki lwaki otudde kabalaza wano n'omuntu ajja mu kyalo abeerako n'ensawo gye yeetisse oba oli awo bw'abazze ku kyalo ekyo ne tukimanya kati ate gwe okujja bw'otyo engeri lwaki guulemeramu ekyojo olina ekyejo tekikuggwangamu mwana gwe wabaaki ate kiki waliwo ebyaguddewo simanyi nawe mbitandikira ebizibu byagudde malogo gajjidde waawo kati ng'agamba kirabika baamuloga n'amugamba ndi embeera eyanguddemu simanyi kyenzizaako kiki ekyagwawo mwana wange wabanga waliwo ekyatuukawo ettera ombuulire kiki ekyatuukawo mbuuliraako munnange mmanye kiki ekyaguddewo baabo obadde ozireese n'amugamba munnange sente ze wanneewolera sente ze ezikaabya buzito bwazo bwozireese kati owulira toyagala kugira sente tuzitwaleyo munnange kuba sente zimpe nzitwale era yazituwola munnange kuba naye abadde tandi bulungi omuntu eyazze nga aleese sente atuukira maziga n'amugamba sente zonna zaafa wange sente tuwulirako olugamba mbu bamanerenda bwe baba bakuwola sente mubuze banaakuwola enkya bazisuza mu ttooyi leero bizinensi mwozisa sente zife kati kyotaddeyo ng'omusingo kyebasigaza baba tebaagala kuzza sente ze bakuwoze era balwana nnyo ku sente ze baba bakuwoze oleme kuzizza
bateekawo nnyo obukwakkulizo. Kati omwana sente ze bamwewolerera, sente senga ze yeewolera ku kyapa. Twawulidde mbu n'ekyapa abakibanja ayagala batuga kubanga embeera eno etabuse. N'amugamba kirabika sente tewazikozesa kye walina zikolamu. Sente wazikolamu birala mwana wange onzise. Wulira bwondwaza enjoka, wulira ekyoka bwe kinsimbye mwana gwe kiki. Nali manyi nti sente oli mukolo oze tusasule bannange omusajja sente okimanyi mwana gwo ndeetedde buzibu. Otunulanga ekyejo, wenna otunulanga ekyejo sente oyonoonye nnonoone. Ebintu byonna bitabuse. Manyi bulungi nnyo mwana wange nga nnagamba. N'amugamba nti mwana gwe mbeera nakugamba. Zonna ali mukunde. Ekintu kino obengubaako engeri gy'otegeera. Omwana sente kati gye nazeewula giwali ekyapa. Ate ono Fulanka naye kati andeega ayagala kulaba kyapa. Naye kati nze ngenda kukola nti ow'ekyapa ndi bubi. Naawe gwe neewolera sente omwana wange nga mmanyi nti onookola wabeewo okweyagala. Oli awo osunkunya matama. Onkoze ki? Kiki onkoze? Kati kiki ekiddako? Kyekibuzo ekiri mu ddiiro. Bannaffe bagenda kuzzaako kyagamba sirina bwenti. Nenga bwondaba era nkomyewo mu kyalo ng'amugamba nti newuli wamu wonna bandi bubi amabanja gandi mu bulago. Ebiseera ebisinga sente z'okwewola ne bwoba ogenda kukola bizinensi. Waliwo ebika by'essente ebitabeeramu mukisa. Ebika by'essente ebitabeeramu mukisa. Nga kasita olabika okuba nti weewola ssente mbw'ogenda otandika bizinensi. Ekyo kiri kafuuwe. Okimanyi nti oli mukwano gwo? Osanga omuntu Gwe ky'oba omanya mukwano gwo kivudde nkuleetera emmanju ku kaakati bwe tukwate kubo ne tuveeyo. Waliwo Shadiya mukwano gwe yayita. Kikuuma bulijjo ku n'amugamba nti nina ekyama kye njagala olabika okuba nti onkuumira. Ekimu gwe ky'oba omanya. N'amugamba nti ekyama kyo ngenda kikuuma kakibeere ki. Siina kyendalaasa. Yamugamba sobola kulaalaasa. Sabira onnyambe. Kati ng'amugamba dde njagala onnyambeko ekintu kimu. Wangi Shadi. Njagala kuddukaka. Naye ekizibu kye nnina sirina ngeri gye nnyinza kukwata migugu gya ngoye ne njijjayo omulundi gumu nga balaba ne batamanya nti nziruka. Kubanga ewaka banneesibyeko baagala okunfumbisa omusajja gwe saagala. Munnanga abawala bwe batyo batandika okubanga balowooza ng'ebitajja ne batandika okukola ensobi ze balyejjusa mu bulamu bwabwe gye bujja naye nga buli kimu kibadde kitambula bulungi. N'amugamba nti Shadiya ekintu ky'okola nga si kirungi. N'amugamba nti wagambye dde oli mukwano gwange. Lwaki mukwano gwange olina kuwagira kye njagala? Omuwala awulira ayagala kalibono. Tukamuzinga simata. N'amugamba saagala kuwoza simanyi tukamuze ebinaava mu by'okufumbirwa kalibono. Awulira omutima gwe guli wa kalibono. Ate munnanga abawala be batu batandika okwesiriwaza. Omutima gye guuli n'atwalayo n'obwongo n'omutwe n'agufundikire wa kalibono. Akatayina naye. N'amugamba naye oyinza otya okwagala kalibono alabika okuba n'okusuzibwa akyasuzibwa. Bannange ne tuganye nti laavu kintu kikulu naye n'okubanga laavu tosobola kugikontrolinga. Okwo kwe bayita okubeera omutumbaavu n'osiriwala mu by'okusaaga. Ne bakuyita ove mu kidiba ky'obutumbaavu nga tosobola kuvaayo. Katonda yamugamba atombuulira byakunkansolinga saagala. Ngenda kuyamba. Yamugamba mukwano gwo. Mbadde nina okuwa ebigambo eby'amagezi. Wabula era oli waddembe okusalawo okukola ky'oyagala. Kuba mu nsi tusalawo emirundi ebiri. Okusalawo okola ekyo ky'owulira nti kye kituufu okukola oba n'okusalawo okola ekyo ky'owulira ky'oyagala era n'okissaako obuwagizi n'olaba nga ky'olina otwala mu maaso. Ndowooza mugenda natandika kusaka nze kankubuulire. Yamugamba bw'ofumbirwa kalibono muli baakusaka ku kyalo kino. Okusaka okimanyi kwe kubanga ne woba oyina w'olimira nga tolinaamu kibala ky'abalamu okuggyako n'ogenda olimira abalala baabaza emmere bakuwa ekyokulya. Tebereza omuntu okugamba nti ngenda kuwa ekisawo kya muwogo naye weetaaga okulima wano. Eyo embeera yaliwo. Ngenda kuyamba tewali buzibu. Mukazi wattu yakkiriza akolenga mukwano gwe bw'ayagala. Togeza sigeza nempulira muzadde wo nga tegedde nti nabibaddemu. N'agamba naye embeera eno singa etabuka saagala obingattemu. Twala
ngamba nti ngenda bitwalayo nga yamugamba nti gwe naawe ngamba ebintu byekugamba nti onoobisirikira akola lumu mpozi amugambye agenda kunona olugoye olwolwolu engoye ze bwe zinaamala okuggwa ewaabwe agenda somba lumulumu ng'ateresa woono tugenda maaso ali ku plan operation yakuddukaka kakati munange bw'ava eyo mwana muwala akwata ekkuba akomawo ewaka omuwala yandibadde anyumirwa mu bufumbo obulungi ati n'atandika okulabika niyagala kudduka n'omuyaya atamuyambe kati yabuuzayo maama ali wakweni ali luuyi eri ali mu kiyungu asoobasooba maama siwajjira mwabalongo mugende mwera oluggi kati maama kyeyakola abatonga bagamugende mwera olujja lw'emiryango kuba ebigambo byagala okukala katono byabakulu kati ova abakweni babababula ewa bababula buli kaseera gy'obeera ovuuka kasa tulina ebyo twali tunyumyako ebyamakulu ki simanya pipi siwulira wano simanyi bulijjo oli wa Peter ono gwe bakazaako simanyi pipini otandise okunimbalimba nga ova ewa bababula kumbe obaddewo abakalibono abantu bakulengera bulijjo ng'obeyuka ne kalibono naye gwe bweweekwate kubone tosobola kutunula mu ndabirwamu omanyise bwe omukazi kiba kikulu nnyo n'obeerako mu ndabirwamu n'omanya woogwa njagala ofumbirwa omu kubanga bannange ekintu kino compatible kikulu ekigambo ekyo gwe bw'oba olaba oyina engeri gy'okwataganamu ne kalibono teeketeeke obeera omuntu oyinza okgenda mu bufumbo bw'omusajja naye ng'ew'omusajja olabikanga baabawe genda kufumbirwa n'amugamba yagala gaana ogenda Frank gwe betegeeza amatama buli bamugamba Frank ng'asongola emimwa ng'abanga olusoggo ne batoobo beeyagale nange neeyagale n'amugamba tetuyinza kukkiriza kubanga gwe mwana omukulu ewaka wano bayitawo omwana omukulu obufumbo gyakwata ebubeeramu emirembe n'abo batoobe baba bajja kgenda mu maaso n'obufumbo bulimu emirembe bana baleeta sukaali n'amugamba ni gwe weesibye ku Franka kuba aleeta sukaali wano simulotanga n'amugamba nze Franka simulootangako kubeera mulaavu ye naye Franka kitaawe yamulekera ennyumba ezimbiddwa amaka amatiribona owulidde asobola okulabikani awasa omukazi ne batandika obufumbo okuddamu okwaza ekika ono ye awulira ayagala kalibono agenda omutwala mu muzigo ani oyo gwoŋŋamba wano naye no ssebo ne landiroodi okukonkona buli mwezi ekintu ekyo tekirimu mukisa nkuwagala ng'oli mulamu bulungi nnyo kati yamugamba kirabika maama tonjagaliza kuba mirembe ye mwana ono omuwa obuwala yamugamba nti singa oba oyagala mbeere musanyufu nzikiriza nfumbirwe kalibono nze kalibono yampa essanyu yamuleetera amenvu mu bimwanyi ogenda wa Franka yagala gaana yategeera Franka ye musajja alimu amagezi kalibono yali akoze eki maama yeetaaga okunywa kasukaali kubanga Franka ye musajja amanya nti neetaaga kasukaali neetaaga kino neetaaga kiri naye oli okoleeta wano kalibono atalina amuwadde nze tombuulira ba Franka abo onyumya amapeera naye abantu gwe Franka amuleetera amapeera nga kalibono mbu kalibono aleeta amapeera muwala wo kasita bamuleetera amapeera n'asiima ku mulembe guno mutwale w'omusawo w'obwongo salongo yankolera by'okufa mukazi watulengera bw'atandika okwejjusa okufa kwa bba omwana wuno yatandise omuyiwa y'ebigambo byatandise okwogera tebikwatagana ulira otyebi mwana wange lwaki ogenda maaso n'okummalamu amaanyi bw'otyo ondeetera omusajja biki by'otandise okwogera ebitakwatagana mbu simanyi Franka n'ojula okite majjambiya gasiya mbu simanyi bakireetera amapeera ge mulima n'ewammwe gaba ganjawulo nnyo mbu nga kalibono yagaleesi eyo gye bayita laavu omulenzi akuyiyiza n'akuleeterayo ku mapeera aba akwagadde nnyo nga n'ewammwe mugalina aba akulowoozaako munnange efirimu egenda maaso buli bamugamba Franka si baakaaba nze sijja kwagala Franka nze neyagalira kalibono wange kalibono gwe basuza akuba bulooka mu kirombe mbu kitaabu yamuwadde kuyiika z'ettaka ayagala asabule tanuulu ze eza bulooka 3 esente ezinaavaamu birowoozo nno biyitirivu nnyo kaakati munnange essenga naye byamusobera zonnuma
nze nandi n'agamba nti mpulira si bwe bukadde buno ntandise n'okugga kamunguluza ndi bubi. Mwalo oli gwe nawase. N'agamba omwana omuwala gwe nawa ssente muwala wange agenda ayiye mbu ssente zaamufaako. Sajja yampadde wiiki egi. N'agamba kyokka ssente ze nazeewola omusajja ampadde wiiki emu. Agenda kujja kubanja ekyapa. Okimanyi nti ebintu bino bigenda kutabuka kyapa ate kye wakisinga. Ekyapa omwana agenda kikubanja nga wakisinga. Simanyi enyiza kugamba. Kati ekiddako kimuleme otegeera. Olindeko. Ate omutego guno gwe wali okatezeegwa. Kati lwaki omwana oyo tewali omutezi n'oba ng'omuteze obeeko ky'omukola. Tindirayo yakomawa. Kati gwe wali oteze ye yabo. Ako kamamanga bumama. N'agaanika kali akawala nawo kaasamu. Akakazi ke namutega oli omwana sebo naye amanyi nti ono ye mukazi omulungi ow'okwagala. Baali bamuteze kasikalamanga. Oba afa. Kasikalamanga n'akabuka. Kana kola nako kagaana. Ate mwattu. Wulira plan. Waba afudde. Oyo Franka bw'afudde. Kiwonye. Oba ekyapa ye tewaba abanja. Kubanga Franka kasita afa. Tewali baddewo kubanja kyapa kyawo. Kubanga kana akawala akalo tekayinza kulema kuyiyiza. Kuba kati n'oli akubanja ssente ze naye aba yeetwalira ekyapa ne muggwera yaako. Koza. Lwaki tomukola nga kiwakola? Yamugamba lwaki tomukola ono Franka kiwakola kakuoza. Kakuoza baamukola ki? Efirimu egenda mu maaso ye kakuoza yaani? Tunuulira. Senga ebintu bimusobedde. Kaakati munange tukwate kubo tugenda okudda ewaka. Tugenda okudda ewaka. Mwana muwala ali wano. Baba bali awo. Katonda watu. Waliwo atandise. Senga yajja n'ekitiyo n'emmindi. Bano ne bazzaako. Ovanga ku muntu aloganga mumulaba. Kwejo senga okola ki? Senga yajja n'eddogo ku kitiyo. Ovanga omuntu okuloganga owulira eddogo liba lyamunzikiza. Ku ttaka lino nga sinnakkiriza. Mwana gwe toyinza kwesiba ku ttaka lino nga sinnakukkiriza. Sebo byonna byokola naawe senga bikuddire. Lino ettaka si liryo. Walekayo ewuwo n'ojja wano mbusimanyi otwezingako. Kati newojja ng'ozunga n'eddogo ku kitiyo likukwate ffe tukulabye olizunza. N'eyo emmindi nkuleetedde emmindi y'amatego ngenda kukutegula. Oyagala kifuba ddembe. Tojja kuntegula. Oyo matego bwe twala eri nze wano sigenda kukukkiriza wadde. Banna senga zokanga omwana ono asobeddwa. Batandise okuteekawo amalogo batere babagobe wano. Olabye ekintu obirabye omuntu akuloga misana agamba kate gaddikamu era oyo omwana Franka taddamu tuzza wuwe. Ajijijijijijiji. Kaakati tugenda okwate kuba okudda wano. Mwana muwala Shadiya. Mama balina obuntu bwe bamuleetedde. Bamuleetedde obuntu. Kaakati muleetedde. Nange neekubbirako. Maama we bamuleetera ebintu omwana ng'abibba ng'abireetewo akalibono. Maama bamuleetedde kayogati. Kuleeteddeko. Bamuleetedde kayogati. Ne bannaye kalibono yeyagalidde mu kintu kino bannange. Ali muli mu kintu bannange wekiba kiddiba awuga alinga ngege. Anterekere ku ngoye. Kati ng'amugamba natandise pulaani mukwano gwange engoye yatandise ozitereka. Ate n'amugamba ky'olina okumanya engoye ezo we zinaamala okuweerewa mukwano gwange nga nzijjayo nga nzigyewo nerengera awasa. Wambadde nina ekikalabulo kindi mu kkola. N'amugamba n'ekikalabulo kye ndiko nkalabula. Oba ekikalabulo kye kiki? Mitwalo nga 8. N'amugamba kale mala okuyiyayo kasente akatandikirwa kati onoomala gajja buzi nga tewali ssente otyo. Omukazi bw'aba ayagala wangamba oyinayo amanda tuga ekyokero ky'oba otunda. Omanyi lwaki baga love is blind? Omukwano muzibe.
gukulemesa okulaba ekituufu. Ekyamanda kireke. Toyogera ku mitwalo 8 gy'amanda. Namukubidde akasimu n'aŋŋamba nti waliwo omukazi awo gwagenda okugobamu mu nju then ffe tuyingire tugende. Ate ebyentambula bikozeeko? Ebyentambula nawe Kalibono buli kimu kyonna alabika nga apalapalanya. Sijja kutambula. Namuga nze mutuufu yangwa kyonna ekinayangwa kyenjo genda nakyo. akoko wenkutuusizza ng'akomawo mukimaggwe. Tofunye akapiki? Akapiki? Byonna ebyobulamu ebiri mu bulamu bwa Kalibono ayiiya buyiiya. Tujja funa akapiki. Naye enkya. Omuwala akooye waabwe Jagali yamanyi obufu bwabwe naye bamukozesa loosi. Tebalina kye bakolawo kyekimuluma ayagala kulaba nga waliwo ku kiri kiyita naye baganye. Esinema egenda maaso. Tulengera ekibuga. Mwana wange Franka, kiki ekikukezezza mu kibuga muno nga tonkubidde na kusi? Kati Franka kye yakola ensonga eno sinya ng'akwata ekkubo ng'ayitawo. ekiteesenga kingubya ku speed ensonga za mukyalo zikwatagana ku anti Joy. Amazima bwe nayogera ku ezo ensonga oyinza okuloza nti nkolaki nti nomuwayiza. Kaakati Franka yasalawo agende ewasenga muto. Ababa mulamu kirowe mulungi. Kati ng'amugamba ye muto waali atya? Kiki buzibu? Kati ng'amugamba ki ekikukeezezza olwaleero yamugambye mbu alina ensonga gy'agala omubuulira. Kakati mama buzibu. Ng'amugamba amaaso okumbule ki ekigenda maaso? Suma nkubuulire. Ng'amugamba nkubuulira ajja tisuma. Kiki bannaye mubuulire? Bagamba ekizibu weekiri tebakyatula. Atya omanyi nsuubira omwana Franka yakuboneramu ku nsonga z'ettaka bw'ayagala Kaakati ewaka wali ettaka erya muganda waabwe. okukulaakulanya. Ettaka baalirekawo nga ssebo waliwo ebiina ebigendererwa abaana bano bakule nabo nga balina ebatandikira. akirina. Era ekyapa ekyo baali bakirekera Sengooli. Ekyapa Atya kiki akiremera. Ekyapa Senga yakiremera. Netumukwasa ekyapa. N'agamba ekyapa bakimukwasa ng'omuntu omukulu nga balowooza yalimu amagezi aganaakitereka. Ekyapa kiri. Kati omwana bw'aba akuze lwaki tamuwa kyapa? era omwana bwe yalabye ebitabo kwe kutuyita. Yamugambye ssebo yalemera ekyapa. Kati omwana ono ssebo Franka kye yakola kwe kugenda aleeta abantu bano ab'amateeka wabeeko engeri gye bayinza okwogera ne mukazi oli Senga waabwe abe ng'ategeera nti abaana bakuze babawa ebyapa. Kati ssebo yalaba bano nga bazza n'amanya nti bazze mubanja Mu maka g'aba. yajjayo eddogo bano ate munnanga ab'akakiiko baba batya eddogo. Tulabanga Baatandika emisinde. nindi weefaanana. Bijja bitya mu maka g'aba. Kati yasooka ne yeebuuza n'agaana ne bannange effe abaakulanga situmanyi mmindi mu famire yaffese muganda waffe oyo atandika atya okuba n'emmindi. Mulungi maama. Yamugamba nti gwe tonnaba kukimanya. Kaakati tukwate kubo tudde eno. Waliwo operation etandise. Jagali. Ate nva. Jagali nga tamugwako. Obedda ambalaba eri. Naawe. Kiki gwe ye naawe weeyogeza. Bugolina naawe. Obedda otulaba nga tutukola ki? Buzajenva. mujokeseza nze nakamyu. N'agamba mumazeeko emirembe nze nanze namuntambuza munkutuza ne siripa yange. Kati nno yino gisasula. ne pimpi zakako Nga nkola ki? mubadde muga Obadde ne pipini wano. kimanyanga wamwagala kudduka Nkulaba nga buli kaseera nga muzunga mu bimwanyi ebimwanyi byonna emisiri gya kuno mugitabadde. ira wano katikati Era essaawa eno ŋŋenda kugamba maama wo. ngenda wanna Ŋŋenda Naalongo munnyonnyole. kukuloopa Ŋŋenze kuloopa. Kolina. Ne naawe Jagali. Jagali ebigambo bino lwaki obyeyingizaamu? binkwati Binkwatirako wanze ndaba binkwatako nnyo. Ebigambo bino kuba mpulira ddala munkozesezza loosi. Naye ng'omanyi Jagali loosi gye bamukozesezza. Buli we bagenda mbu abatambulira kale bo balina ekinaabaawo. Bamukutuza ne siripa ze. Mukwano gwange. Kati kamyunze nanjo kyakubalingiza mbalabe kiki ekiriwo. Kamyunze nanjo kyezi. ano gompozi Kati oba oyagala mbe mukwano gwo n'okubanga sikuloopa. Mama tomugamba. bakyompa nawe Leeta kyoyangu yaawo tulabe oba simugambe. Leeta ekizibikira lugambo waliwo ekizibikira lugambo. Jagali yeefudde bayinokyula. Jagali alina olugambo. kuloopa Olongera Jagali.
agenda mu mudu y'olugambo najja mu mudu ey'obusaasizi najja mu mudu ey'okuba mukwano gwo kati jagali n'asaako fesi ebanja wasaako fesi ebanja bw'asaako esaasira leeta sente gwemba nabo basiikuwa waabire ojja kulwawo ngende nkuloope leetayo gumu ekitundu tulabe oba olugambo teruyiike olugumu ekitundu guziyiza olugambo obutatonya leeta ziwera zino zezo olugambo oluzibikidde kakyaka akalingiza sente ndaba zibulamu zino olugambo lujja otonya wano olyoka olufuna obuzibu leeta naako tulabe oba siyogere leeta bw'aba muweereza bw'alingiza basi eyasabye ogumu ekitundu alimu ebiri kitundu ziweddeyo sinnakulaba kati nye nga nakusanzeewa siina we nakulabye nze sirina we nakulabye amazima ga Katonda muggulu sirina we nakulabye nga nakusanze unvaako genda gwe mu bintu byo jagali neyeeyongerayo omanyi okuba nti omuntu kyakola akimanyi si kituufu naye n'asigala ng'agenda maaso nakyo tugenda maaso ne sinema yaffe nate nga bulijjo okuva mu Emmys Productions twaga tube nga tulaba omuwala ono ku kyalo kuno abalenzi bamuwa ekitiibwa abantu bonna bamuwa ekitiibwa bagamba nti Naalongo ayina omwana kumbe omwana ayina kyabala kati ono yajja anoonya Shakira kati ogenda otuuka kumbe maama Shakira yaliyo Shakira gyali nedda maama tubadde ensonga omwagaza ki ensonga ki z'oyagaza omwana wange twala bupicapica bwe oyagala neera naye omutwale wooli simanyi bupica oyagala omwana wange mutwale mu busimanyi bupipi ni pipicapi bigambo bitabuke nze bya Shadiya sibe nga bwe watwala Shadiya ndye bya Shadiya tabyeganye manyi nga gw'omunonye okimanyi gw'ono na Shadiya wano buli kaseera ne pipi wenda balimu nze mpulira Shadiya mbu babeera ne pipi kola bikinjema kati mukwano gwe bagamba toyogera olwamukazaamu katono nnyo Naalongo omumwa gw'ono gwaliwewere n'ayiwawe mazibadde ensonga ndala ensonga ezimu njagaza si za pipi saagala kumbuzaabu saagala ombuzeebuze mbuzaabuze obadde omutwalo oyagala ojja kumbula ludda wa Shadiya gy'omutwala mbadde sirina lugoye lwemba ekirungi ate naba nakunteresa ekikuteresa ki aba tannantereza ngoye ezaki bamukangamu katono n'ayogera ndimanyi naye njagala ebibuulire byonna bimmali njagala ombulire buli kimu kati olengera Naalongo siberere nze wamma ebyabwe Shadiya ne oli kalibono si byendimu buli lunaku nze kale yali yaŋŋamba mbu buli lunaku muterekayo olugoye lumulumu ajja kuzibba mpola mpaka wanaazimala yalyoka agende ewa kalibono mbuno babeere nga bakola omukwano mbuno simanyi bagende ne bufu wangi mukinya pulaani yakubba ngoyo omwana adduka ave wano Katonda wange gwe munono kale bannange yatya damukumanyira saagala kumanyira kino bakitwala misinde wange gweyagala okuno sebo baagala omwana bamudduse saaga tufudde omuntu addamu kuzanyira mu maka gange munninyaako ekimala maama yatya kunjogereza n'agamba omwana wange baagala mukozesa nsobi babonye yayomba kito kijja kubeerawo mwana bamutwali bamufumbize singa Saalonga omwana singa Saalonga abadde oyo abadde ajja mutta busi omusoba wekibanga bwekito we mutandise okukola pulaani ez'okutwala omwana nga omufumbize oyo simanyi kalibono waakano pimpino simanyi pipino simanyi pipi gasi ya buloolo nga mubatwala ekyo sijja kukikkiriza yagaana n'omuntu yagamba agenda kufa n'omwana w'omuntu wetugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri tubaagala nnyo mwenna abatuwagira enaye bwetyo begenze abankuumire